Nawe imirira wano. Aha, awo. Tubalaba. Maro kuongera. Yes, abatulaba ku Rovini Media nsanza abaana wano ne bangamba naffe twagala tulabikeko ku social media nga bw'olaba Kasuku, nga bw'olaba Sharomu, nga bw'olaba Rovini Media. Bwe balabye nga maze okujjako omukulu gwe bayita Bibeere by'Ente ne bagamba naffe tuteeke ku social media tulabikeko, abantu bazungu batulabeko. Mugamba mutya? Muli fiti? Mukola mirimu ki wano? Nga mpulira muwunya ebyennyanja. Tubekolera awo. Mukola mirimu ki? Mutika ki? Mutika kutiya. Kampuni zikolayo ebikutiya sizitegeera. Obuveera buno? Obuveera. Bakolamu obupya mu kampuni. Badira obuveera obukadde ne babusaanuusa ne bakolamu obupya. Ani abakulira? Ono yabakulira? Abakulira? Yenze. Ye gwe abakulira? Gwe ani amannya go? Nze bambita Brian. Ani? Rice. Ate omukulu? Nzabita Julia. Ate omukulu? Edward Paulo. Nanya mukwano gwange muganda nga bamuyita Paulo atakufaanana. Alabika yegwe. Kakati musooke tuddeyo ku business. Mutugambye muti mukuŋŋwanya ebiveera. Bibasanga wano oba mubinoonya mu kyalo? Bisanga wano. Tetugenda mu field tubisanga. Kava mu kamera yaffe. Tubisanga wano ne tugendayo era ne tubikima mu field e Kampala wonna. Mu byalo. Mulina boda gye mubinoonyesa oba mubinoonya ku bigere? Tulina motoka. Ogambye gwe abakulira wajjawa ssente zigula emmotoka. Opangise? Yes. Kakati kilo y'ekiveera ya ssente mmeka? Oba ya 5. Eba ya 5. Kilo 10 entumu eba yenkanana eti okufuna 25,000. Kiro? Ewenkana we wati? Teba nene nnyo. Kati nze bwe ndeeta ebiveera byange nga mbitaddemu ettaka nga bizitowa. Awo tubiyiwa then ne tusolamu. Ne mubisosola? Ati nze mbagamba temubibikkula. Tuba tubikulamu. Naawe oli omu ku baboosi? Yo si boss. Ye gwe boosi? Kati ono yakulira abasunsula ebirimu ettaka. Oyo abakulira. Naye muyina kubeera mu ssomero. Ebyessomero by'abaaki? Sooka otubule lwaki osoma? Sente. Ate gwakola ssente ongambe nti ate ssente za school fees? Teziwera. Weetaaga ssente mmeka okudda ku ssomero? 10 gyokka. Nga bafunye omuntu akuwa emitwalo 10 oddayo ku ssomero. Wakoma mu piiki. Kati oba oddayo odda mu P5 oba odda mu P6? Bwe bakuza mu P5 oddayo oba ogaana? Oba osobola, kitegeeza okusoma okwagala. Ate gwe wakoma mu piiki? Wagituula? Oyagala ogituula naye nga tonnagituula. Maama oyagala kuwasa? Ali ku birye. Oyinza okuba wamukuba dde amanda nga otulimba. Oli bw'akyali mwana muto kunye wa P7. Okyali mwana muto naye nga baba bakuzizaayo kusomera osoma. Ate gwe ssebo gwe ebyokusoma gwe muboosi waabwe. Nze boosi waabwe namala osoma. Tokyayagala kuddamu kusoma? Kyayagala. Oyagala kukola ssente? Yes. Waliwo nze nva Dubai. Kifaananyi kiki ky'omanyi ku Dubai? Dubai olowooza efaanana etya? Dubai? Nagendayo naye. Wagendako e Dubai? Bwe nagendayo. Sooka otunyumize biki bye wasanga e Dubai? Dubai? Nasangayo nerabiramu katonotono. Naye era sagala ebibuuzo bingi awo. Naye nawulira gwe kiki ky'olowooza ky'oyinza okulowooza ekisangibwe? Towulirangako kigambo kye bayita Dubai? Dubai nkiwulirako. Olowooza kiki? Nsi? Nsiko? Nsi. Naye awo simanyi bulungi.
wali owuliddeko ku kigambo kye bayita Dubai? Nakiwulirako sinakyetegeeza nakiwulira olowooza Dubai wali abantu era ngafe ababeera nabo batusingako entegeeza naye ate Dubai wagiwulirako Wabulayo abantu era byebimu ebimu ne wano n'ebitabo ebyo gyebimu bibaayo ekibuga kyabwe kiba kitukula ekitabo abantu basobola kasasiro gavumenti tefaayo kadasobola kasasiro teringa Dubai yesingako Uganda kunyirira ebizimbe nga bino byebye Dubai ebiriyo ebyo bimazaayo biba bifaanana bitya ngolekala birina kala eno temalayo temalayo biri biba binyirira nnyo nga bakutudde Dubai oyinza okukkiriza ogende Dubai oba zino sente zokola zikumala ate zimala sente zakyati zetufuna ate ogendayo osobola olinayo omuntu gwe wali olabye yenna ng'asangibwa ku kyalo kuno oba mukwano gwe oba zzeeko wano nga yali abeera Dubai? Ekigambo kye bayita kadaama wali okiwuliddeko? ekyo kiwulira kukiranga kati okukiteko kitegeeza ki? omuntu agenda okuwa ekyeyo kadaama yabira kadaama agenda okuwa ekyeyo lwaki oluza bamuyita kadaama? ate abeera agenze kolerera abazungu kugenda kukola mu bazungu funa kaseera ate nawulira mbu abazungu abo babeera ne sente nnyingi bwe mugendeyo sente tuzinoga ku miti. Wali okiwuliddeko nti sente ze Dubai mbu zimere okwo ku miti? Wali okiwuliddeko? aneda sikiwulirangako olowooza sente za Dubai bazikola batya? bazikola nga bwe tukola bakola nga Uganda weekola sente balina banka yawe naye wakolera sente nawaako sente oba okyali mwana muto okula omanyi sente zo ziri mu banka naye nga tozikoleredde ekigamba gavumenti yaseetinga gavumenti yawe yabaseetinga ate abannayuganda bava wano ne bagenda e Dubai olowooza bakola mirimu ki? era kusiimuula kukuuma basecurity abo kuvuga abazungu baabo omwana omunnayuganda asobola okuvugira eri e Dubai? anti kati oba agezeko abalamanyi agenda kuvuga motoka mbwe enguudo tezivugikamu mbwe enguudo zayo tezivugikamu motoka oyinza otomera zivugikamu ovugira wegendereza kakati gwesebo omukulu omuwulidde amanyi ebikwatagana ku Dubai agenda kulyako kifo kyo kya bukulembeze olaba amanyi ebifa e Dubai ate gwe tongambe tomanyi bifa Dubai. Kiki kiwali owuliddeko e Dubai? nagendayo nga ndi muto nenvaayo nembyerabira ate ono ye yagendayo naye ono ye yali yakavaayo yali yakavaayo kitegeeza gwe wavaayo n'otandika okukola n'otegulawo kampani naye kampani ekola etya? Ekola amagoba? kampani ekola amagoba mulimu sente era bagala okukola bajje tukole ogaba emirimu. Kakati omuntu ayagala anoonye omulimu ng'anoonya omulimu mu bifo bino wano e Mbarara, e Kampala ne Dubai, oyinza mu advisinga kugenda kukolera wa ebifo bisatu e Mbarara ogayo ogaba emirimu y'ensonga lwaki ngaseemu Mbarara, e Kampala ne Dubai. Mbarara sente weeziri ate nno nina ekinnewusa Mbarara kampani gyeziri kampani weziri awo kakati oyagala baana myaka emeka boyinza okuwa emirimu? myaka nga 19 awo 2 3 kugenda mu maaso. Okenda mu maaso gw'olina emeka? Gw'olina emyaka emeka? 22. Okakasa 22 nga tekuli yadde akalevu? Bateekako amagi oba obisala? Bannange gwe wenna anoonya emirimu, omukulu wuuno alina kampani enoonya ebiveera awa abantu emirimu, agambye okugenda e Dubai oba okukolera e Kampala bisazeemu, jangu wano e Mbarara akuwa omulimu osobole okukola okweyongerako okugenda maaso. Kakati nga tumaliriza,
Uganda obakubira mulanga kinawulira wano ogambye nti osoloza biveera na bicupa. Gavumenti ya Uganda yateekawo olunaku lw'okulongoosa ekitundu naye bagamba mbu mmwe mugubya ekibuga mbwe ebicupa ebyo mubisuulasuula mmwe mugubya ekibuga muba mubitwala mu kampani ne biyiika temubironda temufaayo tetubijjayo eyo Kampala ne tubireeta wano Embalala ko tubijjayo mu kibuga temugubyamu ebicupa temugubya kibuga kati olunaku olwo lw'okulonda ebicupa nammwe muvaayo ne mwenyigira mu kunoonya ebicupa ne mwera ekibuga kyammwe Embalala tetwera lwaki waliwo abakyera eno Balamu awulira Balamu lwayi lumu ati bagenda kuddamu omwezi nga guggwako nga Sande esembayo tugenda kuddamu okuyonja ekibuga ku luno ndowooza ojja kwenyigira naye lwaki tokuba mulanga abo ababiyonja yonna eyo gye babiyonja babikuleetere wano obigule abagamba dda bakubira omulanga kati oli ku Rovin Media mwena omusoloze biki babiveera mubireete eno olunaku olw'okweya olunaku olw'okuyonja obigaguleko tebakola loosi enamba yeriki 07 55 33 96 ate mu luzungu yeeyo ate mu Luganda n'ebimu taata yes omukulu mumuwulidde kaka tugenda kusiibula abantu abantu obagambayo mubaka ky'obusembayo nga gwe bakwisani erinnya liddemu olyerabidde kale abantu basiibule bagambe basindikira obubaka sindika obulaka maama wo oba taata wo musindikira obubaka oba batumireko kale kale ntumiddeko mama wange ne kazende wange ebyange mama wo yani amanyi Scovia eddala yeryo ate taata Bob basangibwawo Nakapini oli mu Lugwala soko bakubiro soko yogereko mu lulimi lwo bakuwulire soko yogereko olubasi lumanyi alumanyi kayagala twogera soko gyolwogere soko gye mu Lugwala jangu alumanyi jangu wano emengoni ngenda kupuleyingirayo ka video kamu ak'omusajja gwe nakolako interview eyo ne mugamba ayogere ebigambo byo nosobola okubagamba mujje baleko tuli eno Mbalala tukola emirimu bwegiti mu Lugwala okitegeera ne bwe muba mwagala okuwa emirimu okukola mujje tukole mu Lugwala andize manyiko bitono sakwogera ebisamanyi yogera tofaayo emingoni amadole Mbalala azinga dole muki angekiazi ala amasende awa mingi emuki dole azinga omusajja omuwulire dalweka kasabulu ate gwe oli Muganda oli mu Lugwala oli Musoga basindikira obaka mu Busoga abasoga manyanga abasoga mujja tukole tuli eno Mbalala nize manager waimwe kolere eno Mbalala tusoloza biki biveera mujja tukole tuli baana beidinda kyekyo tweyanzeke naye waliwo wano mu Lugwala omulala wano jangu leta kamera waliwo wano mu Lugwala omulala yebalesebwe nawe gyebalesebwe okolera nawe wano tuze tubasazeeko wano Mbalala nga twagala tumanye ekibuga kyammwe kitambula kitya okola mirimu ki wano mu Mbalala oli dereeva ovuga motoka kikaaki waliwo omusajja gwe tukyasiza wano yagamba mbu Fuso kati tezikyaliyo bazikolamu sigiri tezikyafuluma ate gugamba ovuga Fuso mvuga ezo ezasigalawo zibatakolamu sigiri waliwo obutonotono bwasigalawo atugambye waliwo katugambye mulumu balinnya Fuso nga bava e Kampala nga bajja wano Mbalala ne bamala emyaka 5 mu traffic ng'olwokuba Fuso tebazikkiriza kuyisa zitambula mpola Fuso lwaki zikola ebintu ebyo oyo alimbye bulimbi si dereeva akali atambuza bigere yatambuza bigere oyo teri motoka esobola kukola ekyo agiyamala
okumala emyaka 5 mbu waliwo omukazi yazaaliramu omwana mu Fuso n'omwana n'atandika okusoma nga tebannatuuka mbalala. Obuyaye butudde ku oyo kati abadde akugamba ebigambo ebyo. Okakasa amanya ko bakuyitanga nze Masembe Frank Sebo. Masembe Frank. Fuso ezo osinga kuvuga biki so isinga okubaayo awayisobola okubaayo omuntu ayagala okuwa ebirimu wavuga ebiveera bino abanabo babadde omulimu nabo mbavugira Sebo. Okay. Sibola mulimu buli gumu ngukola. Bagamba mbu abafuso mutera okutiisatiisa abamotoka obutono mukuba ebigombe bodaboda ne bayingira byebisaalu mubakanga embeera eyo gyonako siwe kibeera wabula obuzibu buli nti motoka esibisa mukka omukubire ngomba aveeyo mangu sikula ngaomukola ki omuyingirira awo jukira motoka obubiro basooba abeera mukubo tavaayo agenda bwasibasiba kati wamukubidde ngomba akubire gwetawo lumu yasobola kuonako konkola engombe bote bwevugaedde mbakokola bwe bato bwe bagikola kakati tulina obuuza bwaffe bwe tubuuza nga gwavuga Fuso otambula ebyalo bingi weewala we wali osinza osembeyo ogendako ewala nogati navuga olugoode luno neŋŋende Kapulamayido eyibanda bweti olugendo lwange olwewala nnyo Kapucola sibukanga okkaawo Kapucola mu nsozi naye osobola okuvuga mu nsozi gwe abantu abavuga eno ekyo basobola tolaba omwana baana bwe baafa emabega kaawo abaana baafa naye olulaka bwali ku mmotoka sokontrolinga omuliro kulakijjaawo buleki ate kibala kirungi nnyo otwala emmotoka yo mu nsozi eyo omaze gikyekinga ogyekakasa kakati nze mpangalira Dubai baatugamba kifaananyi ki kyolina oyinza okuba wagendako Dubai kifaananyi ki kyolina kyosuubira Dubai ekiri e Dubai ekifaananyi ekiri e Dubai kinandigambye kyeninga kyendaba emirimu mingi nnyo egiri e Dubai okusinga wa Abannayuganda nga bakola ogamba otya nti Abannayuganda nga bakola emirimu wano emirimu gyawano wegiri naye gyakumenyekanya ate n'ofuna kitono saate e Dubai osanga omulenzi oba omuwala yenna ng'asiimula kizimbe just naye nga ssente zaafuna omwezi zisinga ggowana yalima ne sizoni y'akasooli n'okungula ensawo 2. waliwo akavidiyo ke nalaba ku TikTok ng'omusajja agamba alina ensawo kumpi 15 ng'agamba mulimu emitwalo 8 yali mutuufu oba yali atuli yali mutuufu zesente za Uganda mirimu ki egyo gy'ogambye ogambye okusimula ekizimba omuntu gw'olowooza omuntu asimula ekizimba afuna sente nga mmeka e Dubai asobola okufuna emitwalo nga 5 aga dola emitwalo 5 aga dola funa 5 agawane waffe ziri asigala sente zizisinga vali ezaawa emitwalo 5 egya dola emitwalo 5 egya dola olowooza zirimu sente mmeka wano mu Uganda siiso ateebereza bulungi naye bwe maakubisizzaamu na dola eri mu 13,600 nga kwasina kakita kumpi wano nandibadde nkifuna mangu soko kirowoozeko mu mutwe olowooza bukadde nga 2 nga 15 obukadde nga 15 dola emitwalo 5 bulimu omukadde nga 15 estimatinga okay oyinza okuba omutuufu nno sisuubira naye ngawo nga enteebereze nange nteebereza sewo kakati kankubuuze abavubuka abavuga Fuso mbu ofuna kadiru ne bakuwa trailer mbwojeyimbamu bwofuna diru ne bakuwa Costa mbwojeyimbamu olw'okuba oyagala sente singa obeeraawo ne bakuyitirira kadiru nti kuvuga eyo trailer oba eyo bagita batya bino ebivuga ebyemangulu 10 babita batya ng'ekyo Sinotrack nga togivuga nga mbwojeyimbamu bulungi nnyo nayiga kuvuga tibala bapti omulungo nanga gwakuvuga olutanga gwali ato osigenda kankubuuze omuntu avuga gundi Sinotrack avuga ne trailer avuga Sinotrack asobola ovuga trailer nga agivuga mu mateeka oba kugyewaŋŋamako olw'okuba ayagala sente emmotoka zino zirinamu classes tojja kuba nti omuntu avudde ka taxi agenda avuge Sinotrack oba trailer naye wabula okwewaŋŋamamu nga bw'ogambye osobola okugyewaŋŋamamu ng'alina license ya taxi nenesanga ndi ku trailer n'obakuba mu mwala webyo bibeera
waliwo emabegako waliwo omusajja bagamba bwe bamukebera mu license nga talina microphone yaffe gijjeeyo microphone yaffe omwana gyalina agikwadde waliwo emabegako ono yasuula abaana mbu yali avuga Costa bamuyitira akalimu kyangu ovuga ebbaasi eyinza okuba bbaasi nayo yalina ebizibu naye bagamba tali registered mu abo abavuzi ba bbaasi olowooza abannayuganda bakoze eki nga gwe driver abannayuganda bayinza kwewala batya mu mbeera n'ey'okunoonya ssente okwewala ddiiru ng'ezze yadde nga tokisobola naye n'okyewa bayinza kukola batya ekintu ekyo nga traffic yennyini ku kkubo eyinza okutuyamba nti buli omu oba license gy'olina yakamotoka katono vuga akatono bakusanga munene nga tolina kirasi yaayo bakukwate bakoleko amateeka gakola ki nga bwe galagira lwa nsonga ogenda kukozinga accident gy'otandikoze eki so singa buli omu aspecializinga nti nze nvuga baasi owa trailer avuge trailer buli omu avuge kyakola kyeyakakasa anti batugamba mu muzeeyi eggwanga yali tulekera ye kaasigale ng'avuga mwena mmwe mwekolera ebyammwe si bwe kiri aba wansi ffe tulowooza bwetu naye muzeeyi akola ekiki ekisoboka era kyalina okukola naye abantu abalina okutuusa oba nkyogere ntya balina okuba regulated ati be baliko obuzibu ye nani abafuga MP wano isimumanyi namumanyi Nambooze oba Sulaiman ayinza oba Nambooze oba gundi ono Kibule gye yali bayitayo batya wano embalala wa Kibule wano naye Kibule yavaako kati kuliko wa NNUP service zinajja Nambooze wa municipality service zijja kujja entono ezisoboka ezisobola kuva services 12 ezitoka ne 12 mu bana abaana abali wano oyagala tuddemu tutunuze mwani kamera soko nondereyo omwana omwawo mulonde oba abaddeko mu kamera bakubatana abali ababaddeko baleke abatannabeerako mu kamera musajja wange ono I'm not good in English. What